Bannayuganda ffenna ke kaseera okuyimukiramu okwerwanira okulaba nga Nnakyemalira ono eyajja otufubbalako nga tetumanyi nawa gye yafubutuka ava mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gwe Munnayuganda akyaliyo nga weebase, njagala omanye nti strategy gye tulina yakuggyako Yoweri Kaguta Museveni ewatali kikulanga kulala, ewatali gamba nti ki wabula okuggyako okuyimukiramu ffenna wamu ate nga tetwesosodde, nga tetweyawudde, ne tuggyako Tebuhabulwa afuukidde bannansi ekizibu, kubanga bwe tunadda okwebaka obwebasi Tebuhabulwa agenda maaso n'okutumerako n'otufubbagiza, naye nga munnange si yeyandibadde omutuufu okuba pulezidenti w'abantu, okuba pulezidenti w'eggwanga. So baganda baffe Bannayuganda tubakoowoola yonna gye muli nti kano ke kaseera mwenna okujja twerwaneko, twekwateko, kubanga ye option yokka gye tulina Uganda yaffe okusigala ng'etambula. Ne bwe tunaddeyo ne twebaka bwebasi, bwe tunaddeyo ne tubika amaaso gaffe, bwe tunaddeyo ne tubika okutegeera kwaffe nga Museveni wagenda mu maaso n'otufubbalako, tewali kye tugenda kufuna. So tuyimukire mu baganda baffe, mujje twerwaneko, mujje tuddize obuyinza bwaffe, mujje tuggyewo abo ababadde bafeera eggwanga ebbanga lyonna nga batugamba nti balina obukulembeze bw'eggwanga. Nedda, tebabulina. Ffe bannansi ffe abalina obuyinza ku bukulembeze bw'eggwanga lyaffe, era bwe tunaayimuka ne tuwanika amaloboozi gaffe ku lwa Uganda yaffe osigala ng'etambula, bano ababbi b'obuyinza tebagenda kuba na kye batugamba, wabula bagenda kudduka bagende tujja na kulaba gye bayise. So muganda wange gwe Munnayuganda gwakyebase ng'olowooza nti nno bino byakusaagamu, nti bino byakuzannya, njagala owulire buno obubaka bwe bukoowoola, ozuuke ove mu kikunta oyimuke twerwanirire. Waliwo ekitabo egenda okutuuka nga Munnayuganda ebyokola tulina bivaako buvi ne tutunulira kimu kulwanansi. Njagala otunulire mu kaseera nga buli kimu kiri nnyo, buli kimu bbeeyi epaaluuse, buli kimu kiri waggulu, naye nga gw'oli eyo osirise ogamba ate tunaayogera ki? Oyo tunaayogera ki gwe twagala okuggyawo tulwanirire eggwanga, ate eggwanga tugenda ddinunula. Oba tutya Museveni tagenda kubaako kyagamba nga bannansi tuyimuse okulwanirira eggwanga. Era option gye tulina yakuyimuka twerwaneko, twerwanirire, tweddize obuyinza bwaffe nga Bannayuganda. Ye option gye ndaba, naye era temuddawo baganda baffe ne mwebaka ne mugamba tetujja kwerwanako, anti Museveni bano ab'amagye be mulaba, bano aba poliisi nabo munnange banoonya manduso we bwatuse, ate munnange batwegatteko. We are not devils. Lwaki negedde ekigambo ekyo? Kigambo omuntu ayitibwa muyeekera bw'oba tomumanyi. Ekyangu ennyo kyenyinza omugerageranyako atuula ku ntebe emu ne sitaani. Omanyi lwaki? Tewaliiwo kikolobero kyonna kikolebwa mu nsi muno okujja ng'omuntu aba muyeekera akikola. Omuyeekera aba mutemu, omuyeekera aba mubbi, omuyeekera aba mulimba, omuyeekera aba munnanfuusi, omuyeekera mulepinzi w'abakazi, omuyeekera aba mulogo. Byonna ebyo byolaba, byonna biwulira nti bive, naye omuntu gwayita omuyeekera ku ye biri nnomo bya bulijjo. Okitegedde ekyo? Ffe bwe twakulira Mwami Museveni we yawambira Uganda nalina emyaka 2. Katugenda okukula, tukulira mu mbeera nga emboozi eri mu saturation esaturatinga banyumya ku lutalo. Wajje balwana batya, bayita ludda wa bawangula batya, baani abaafa, baani abaawona, baani abaali ab'amaanyi. Katukula myaka 3, 4, 5, 6, 7 nga emboozi etambula mu nsi nga byebiriwo. Naye mu mboozi ezimu ze twasangawo n'emboozi egamba nti mwaba abayeekera abaaliwo mulimu eyafuukanga embwa, muto we n'afuuka kkapa, bw'olumu ng'afuuka empologoma, simanyi muto we n'afuuka engo. Ebyo bitwagwe tumanyi. Era nga babaga nti alina gy'agenda okukyala nga tukyali bato nga tugendayo nnyo tulabe omuntu afuuka kkapa aba afaanana atya. Kitegeeza nti abayeekera bashiriku. Oba okitegeera. N'olwekyo baganda baffe abawogera ebyo bali mu kategori y'abakadde baffe. Bali mu myaka egisinga kujja ffe. Ekyokubiri si bawagizi ba NUP, bawagizi baabo abayita mu kkubo eryo. Kanabo advice gye batuwa, munaffe twagala okukyusa obukulembeze tuyite gye baayita.
eyo tetujja kuyitayo kubanga ekkubo lya kive kubyo lya sitaani. Femyo gyaffe twagiwongayo eri Katonda waffe gwe tusinza tatukkiriza kukola bive ebifaananako bwe bityo. Ekyokubiri ndife generation yaffe okuviira ddala ku mukulembeze atukulembera enjiri gyabuulira abantu eryemu kukyusa bukulembeze nga twali kuyiwa musaayi. Ffe twagala kukyusa byafaayo obukulembeze butandika okukyuka mu ggwanga lyaffe erya Uganda nga tewali kuyiwa musaayi. Ekirala ekkubo lye mulagirira abaana mu gye baba bayita litwala obudde buwanvu okutuuka ku kye baagala. Ekyokubiri lifiiramu abantu bayitirivu obungi. Atufuga essaawa eno kyamutwalira emyaka 6 ng'ali mu nsiko. Era kigambibwa nti abantu abasoba mu 800 be baalusuulamu akaba mu myaka egyo 6 mpaka lyafuuka omukulembeze. Kati musobola kutuziza mu kkubo litwala myaka nga waliwo kkubo eryangu ennyo etuyinza okuyitamu. Ekirala nti obuyeekera kikolwa kya bumenyi bw'amateeka. Era kyobola nti ensi yonna bwe baaka abagiyeekera n'ensi endala zivaayo ne zigiyambako mu kulwanyisa abayeekera ensi eyo. Oba kitegedde kati ffe tukkiririza mu mateeka era tuli bagoberezi b'amateeka. Kati temutusindika mu bikolwa bya bumenyi bw'amateeka tetujja bigendamu era tetuli bigendamu. Newankubadde nga bwe mutuyita batiitiizi bwe ensonga tetusobola kukola ekyo nedda tuli bagezi bugezi. Ensonga tetusobola kugendamu ebyo bya kisiru bye mutusindikamu. Ebyo bikolwa bya kivve bikolwa bya sitaani. Oba kitegeera nga waliwo ekkubo eddala nga liri constitutional nga mateeka likkirizibwa ng'okulonda kukkirizibwa mu mateeka okulonda ne mukyusa obukulembeze nga muyise mu kalulu. Ngera bwe kikkirizibwa okwekalakasa ne mukyusa gavumenti nga mulaga obutali bumativu wammwe olw'ebigenda mu maaso. Kati gw'obadde okimanyi nti nga bannayuganda bakedde ku makya ku bukadde bw'abannayuganda 45 ne kuvaako obukadde 2 bwokka ne bugenda ku luguudo ne bwekalakasa nti nedda okusinza ku kino tukooye twagala obukulembeze bukyuke. Miliyoni ezo 2 teguyinza kuwera mwezi nga gavumenti tennakyuka. Okitegeera saate biri ebikole byekiyeekera n'ekitujju bibatwalira myaka na myaka ate bifiira bugendamu obulamu bw'abantu bangi abafiira mu mbeera eyo. Naye ate wano mu kwekalakasa temusobola kufiira abantu bangi nga bafiira mu nsiko nga muli bayeekera. Olw'ensonga nti n'ensi zonna zibeera kusaidiya mu abeekalakasa era nga zinenya gavumenti n'okugistopinga okubatta kubanga kyemuliko kituufu kiri mu mateeka kikkirizibwa mu nsi yonna. Era njagala kubuuza mu abagamba abaana mbu bagende mu simanyi bwe baba bagende bayeekere. Mu myaka 10 egiyise mu mpeeyo gavumenti 3 abayeekera zibakyusizza. Nange mbawe gavumenti 5 ezikyusiddwa ng'abantu bayita mu kwekalakasa. Mutuliza mu ebyo ebyavaako edda ebyayitako edda. Nusanga pasita mulamba ayimiridde mu kyaki ali mugamba abantu oyo namula byagenze Kongo oyo yajja kusobola okutufuga mboluko omuntu namula byagenze e Somalia oyo mukulembeze gw'ennengera ani agamba nti kwe balabira omuntu asobola okufuga Uganda alina kuba mutemu. Mboluko yagenze okutugumbula abantu e Kongo mbakati yasobola okubeera president. Yagenze okutugumbula abantu e Somalia kati yasobola okubeera president. Ekyani yakibagamba eyo enjiri ya sitaani mugibuulire endiga zammwe eza sitaani ze musumba kubanga muli basumba ba sitaani abogera ebigambo ebyo muli basumba ba sitaani si ba Katonda. Abasumba endiga za Katonda nga nabo basumba ba Katonda tebasobola kugamba endiga ze basumba bigambo ebyo tebasobola. Ekyokubiri ani yabagamba nti atali musirikale tasobola kukulembera Uganda. Uli omusanga gati Bobi Wine atali mujasa asobola kukulembera Uganda. Mu byafa bya Uganda tembimanyi ani akulimba abajasa bakola population bakola percentage ki population ya Uganda ku bantu 4,500,000 za Uganda. Bokunganya ebitongole by'amagye byonna polisi SFC simanyi PDF simanyani tebasobola kusuka mitwala aga 5. Kati abantu abatasuka mitwala 5 ogamba otya nti bokka balina okuvamu omuntu asobola okulembera abantu obukadde 45. We are 99% civilians. Mutesobola kuvamu omuntu atukulembera nga civilian munnaffe.
Muwabula alina kuvamu eri 1% oba 2% ey'abasirikale yina obusobozi obukulembera Uganda. Ani aga nti Uganda y'amagye? Singa amagye gadde gakola obukadde nga 25 mu Uganda nga bonna bajaasi nga basivilian tuli obukadde 2 aho bajaasi batufuge. Naye basivilian tuli obukadde 45 abajaasi bali emitwalo 5 nga gwe kopimira amaanyi g'alina okukulembera mbu alina kuba mujaasi. Please, eyo endowooza yammwe mugituggyeko eyo ekitumbaafu. Ffe tuli bategeevu awo twasukkawo. Mwana abagamba oya unruly generation. Tetufugika kubanga tutegeera ate tubasingako. Mutusinga ebirala byonna mundu sente bubbi butemu naye kyamagezi nedda ekyo tukibakubya. Tweyanzizza nnyo muganda waffe n'okutusomesa okutusomesezza. Kituufu kiri nti ffenna bannayuganda tulina okujjamu okutya Museveni kwe yajja nako ng'atutiisatiisa nti ye Kamalabyonna, ng'atutiisatiisa nti yasobola, ng'atutiisatiisa nti waatali tewali mulala ayinza kuggyawo. Era ekyo kye tujjamu nti munnamagye yekka yalina okufuga eggwanga Uganda. Byonna tulina okweguma ne tubyejjamu ku lwa Uganda yaffe osigala ng'etambula kuba kati Museveni kyabala naffe tukiraba. Museveni anoonyeza wanajjala bannansi ku mulamwa n'abeere nga ye Kamalabyonna, ye Ssaabalwanyi, ye buli kimu. So baganda baffe twekwatekwate ku lwa Uganda yaffe okusigala ng'etambula ate naffe okutambulira awamu.